General MK, sorry. Account ya X eri mu mannya ga General MK kuba bayinza obikubuuza tavangayo n'agamba yiye epostinze n'egamba Breaking news wetuwugirira ssaawa zino eno Gen. Muhoozi Kainerugaba bamuddiza essimu ye era n'atandikirawo ku His Excellency Robert Kyagulanyi. Biki byayogedde mbikuletedde mu maaso awo. Tweet efuuse Twitter anti omugezi waabwe akomyewo naye nga tetunagendayo. Nyongera okujjukiza gwe munankyukakyuka vidiyo eno gimpereka like bw'omaze subscribinga wegate ku mukutu gwe guno n'oba nga tuli munankyukakyuka vidiyo eno gimpere olugero kubanga mulimu bingi ebyokuyiga. Olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga Gen. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo wali ku Twitter ye n'awandiika message ebadde mpanvu nnyo era n'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi alekerawo okubeera ng'alimba Bannayuganda mbu His Excellency Robert Kyagulanyi afuluma ggwanga Uganda nga January 26 era kigambibwa okubeera nga surveillance ye yali ekimanyi. Kati wano we twagala kwebuuza kati lwaki bali beesiba ku nnyumba ya His Excellency Robert Kyagulanyi Magere, lwaki poliisi teyagala kuvaayo up to now just we bamaze kutegeera mu Bobi Wine taliyo era ne bamaze ne bakola ki ne bavaayo. Kati lwaki right now we bavuddeyo, lwaki luli eri balumba amaka ga Babby Kyagulanyi ne bayingirayo nga bali mu kunoonya His Excellency Robert Kyagulanyi. Kitegeezebwa ddala nabo babadde tebamanyi bakakitegeerako just awo bakakitegeera juzi waneeno nti His Excellency Robert Kyagulanyi beddala yamala dda okufuluma eggwanga oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi beddala okubeera nga apostinga ekifaananyi ng'alaga nti ne beddala atakyali mu Uganda. Mujjukira bulungi nti omusajja His Excellency Robert Kyagulanyi bino byonna yabicalculating nga si kitegeeza ki omusajja mugezi nnyo. Vidiyo ino sooka ogyerabireko ate olowooza ababloggers ba NRM nabo tebatandise omukulu waabwe we yakoma. Sooka olabe. General MK kuba bayinza obikubuuza tavangayo n'agamba yiye epostinze n'egamba nti eyogedde bweti Bobi Wine tamaze myezi 2 mu ggwanga. Bobi Wine should stop telling the world lies. Alekerawo okugamba ensi obulimbe. No video mpanvu mu nenjala tugiwulirize bulungi. Ayina ebivumo bitegeke. He fled the country on 26th of January. Ensi yagivaamu nga 26 January. Eyo date gikwate bulungi 26 January guno omwaka. 11 days after the elections. Kitegeeza okusinzira kwena account eri manyaga General MK. Egamba nti we yavira mu ggwanga waliwo akayitawo ennaku 11 ng'okulonda kuwedde. He has spent 2 months in the United States eating Big Macs while his followers are in jail. Inti amaze emyezi 2 ng'ali mu America ng'alya Big Macs ng'abagoberezi be bali mu kkomera Sam Leader omukulembeze omu bw'atyo bw'amaliriza. Kati njala tugatte dots. Bobi Wine ng'akalulu kawedde ng'ennaku z'omwezi 15 January. Ng'ennaku z'omwezi 16 January twafuna amawulire nga gagamba nti yali adduse wakaawe oluvannyuma lw'okubeera nti baali bataddewo abakuumi ng'amagye bayiyeemu amagye bamukwate ennaku z'omwezi 16. Kakati ng'ennaku era actually ennaku z'omwezi 16 ne bano abasirikale we baabagambira mbu we baakola ki bano abasirikale be baakwata bali ku Kyagulanyi. Eno video mpamu nenjala tugiwulirize bulungi. Bwe babagambira nti olunaku we baata Kyagulanyi n'adduka. Era Kyagulanyi ne kennyini yavaayo n'aposinga nanga abalimba abasajja babakwatidde bwereere kubanga baabajjawo ng'ennaku z'omwezi 15 ate babavunaana nga 16 mbu okunta ate nga baateekawo amagye ga nkwate. Bobi Wine asooka okupostinga ekifaananyi nga kiraga waali nti ali mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 17 z'ennaku 2 ng'akalulu kawedde. Mujjukira ekifaananyi ekyo ng'emabega waliyo enju so n'abantu baagituukako enju eyo n'ebeera very very popular. Oba yali Kasangati oba yaliwa ng'ennaku z'omwezi 17. Yaddamu okupostinga ekifaananyi oba vidiyo ng'ekakasa nti ali mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 22. Bwe yali mu kamotoka akatono ebwayise ku round about ennaku z'omwezi 22. Jjukira MK yatugambye yagenda 26 wano tukyali mabega. Kati simanyi oba ko olunaku vidiyo yagikwata nga ali bwayise oba yali yagikwata mabega n'agipostinga nenze njogera we yapostinga. Kati ng'ennaku z'omwezi era 22 ogwo gwennyini January. Bobi Wine era we yalabikako ng'alina interview n'aba BBC alyoka ajje n'ajjako Kigundi ng'agamba ali mu kwekwe kuba mujjukira. Kati simanyi kuba lwali lunaku lwe lumu we yalabika ng'ali mu interview n'aba BBC ate lunaku lwe lumu
lwe yalabika ng'ali bwayise ng'ennaku z'omwezi 22 tugende mpola mpola ng'ennaku z'omwezi 26 January General MK lwagamba nti luno Bobi Wine lwe yafuluma Uganda. Bobi Wine yapostinga video ku lunaku olwo lwennyini inga ali ku bijja bya maama we Gomba. Of course teriyo bijja bya maama we bitali Gomba mu Uganda, biri Gomba. Wabula mu video Bobi Wine nga ayogera yagamba nti leero ziri ennaku z'omwezi 25 January. Video bagipostinga nga 26 January. General MK lwagamba nti Bobi Wine lwe yafulumamu yali kubijja. Onfuna bulungi nnyo olwo lwe lunaku Bobi Wine lwe yasembayo okupostinga video ng'eraga location nti ali mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 26. Onfuna bulungi nnyo. Kaakati olunaku lwe twaddamu okuwulira ku Bobi Wine lwe lunaku King Saha nga January ng'ennaku z'omwezi 3 jjukira Muhoozi yatugambye 26 January. Kati nga January 3 King Saha ya postinga video ng'ali mu mmotoka ng'agamba mwepanka kati wano ndiwa mujjawa era mutwala wa mwefula nti muyina security. Kati mu background nga Bobi Wine talabise naye mu background waliyo eddoboozi nga liwulikika ng'erya Bobi Wine. Real bad man. Nete yalabika. That is a 3 olwo tumaze okubuuka ennaku za General MK. Nfuna bulungi nnyo. Kakati ng'ennaku nga February ng'ennaku z'omwezi 18 Bobi Wine alabikira ku Zoom ng'ayogera n'aba Geneva Summit 18 February. Wabula era wano waite walaga location n'aba Geneva tebalaba location gye yali kubanga yagamba yali yekwese. Nfuna bulungi. European Union yalabikira ng'ennaku z'omwezi 23 February era yali ku Zoom. Wabula era wano location era yali terabika. Wakati awo azalabika mu bifo ebyenjawulo nga yo omuntu naye nga tosobola kumanya nti oba ali mu Uganda oba nga tali. Wabeerawo flaga ya Uganda naye nga era ali ku mazzi, yalabikira nnyo ku mazzi ndowooza emirundi ng'esatu nga ali affene waliwo ne we yali ayimiridde nga ayimiridde ku flaga ayogera ku basuubuzi, waliwo yayogera ku ssente ze bawa ba content creator, waliwo yayogera ku bintu bingi nnyo n'ekisiiba awo ndowooza nga kitandise era nakyo yakyogerako n'ebyo naye nga talaga location waali. Then ng'ennaku z'omwezi 14 March n'apostinga n'agamba mulabira video eno mumanye nakola ki nayiseemu nagenze. Kati kino kitegeeza ki? Bw'ogattagatta dots Bobi Wine okuddamu okulabika physically ng'osobola okumanya nti wano ali mu Uganda oba okupostinga kyakoma ng'ennaku z'omwezi 26 General MK wennyini waayogerera nti lwe lunaku lwe yafuluma. Video zonna ezaddamu n'ebifaananyi byaddamu okupostingibwa ng'alaga ali mu Uganda naye nga tosobola kumanya location. Oba nfuna bulungi. Ndowooza blogger wa NRM mumuwulidde bulungi nabagamba nti bano abasajja byaddala waya zaabwe ezirwawo okubeera nga zigata. Ndowooza kati oyo mumuwulidde omukulu Kalibala. His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala olunaku olwaleero wali mu kibuga Washington DC yasobodde okubeera nga praising oba nasobola okubeera nga asindika condolences ze eri omukulu omugenzi we twogerera ssaawa zino omujasi wa SFC Herbert Kunda ng'ono yayambako His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga afuluma eggwanga lyatu Uganda. Video yino soko muwulirize ongambye byaddala message gyamuwadde gyabadde alina okumuwa oba nedda. Gwatana subscribinga nyongera okujjukiza subscribinga weegette ku mukutu gwaffe guno mbingi nnyo oba bingi nnyo biri mu kubeera nga omisinga sokolabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo nsobola okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa Saitran, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Today I don't intend to speak to your mind or to your heart, but I intend to speak my heart. There's nothing other than gratefulness, gratitude to express. Betwabadde nakusinkanga sibulukajo gapya idi mukono gyange nga bagamba bwe bali nnyo kujja kanange ngamba kale
Never mazima matukufu mwina kwe bazazi. Because I did not choose to be here today. I wouldn't have wanted to be here. I didn't want to be here. I am here because of circumstances. We are here because of circumstances. For the last 2 months and a few days, every day that passed, I thought it would be my last day. It's by the grace of God that we are here, and we are grateful. We used to, as Christians, for us to say God is good all the time. But that statement didn't make so much sense like it does now, and we continue to do. The Muslims say Allahu Akbar, and indeed Allahu Akbar. We are so grateful for life. We don't take it for granted. Read it again. I thought it's me they wanted. But because they failed to find me out of embarrassment, they raided my wife, beat my wife, stripped my wife naked, filmed all that, embarrassed her, all to get to me. But she still, from her pain, said that wherever you are, don't show up. So I was teaching my mom.